Twogere n'omwami ono mwami Mukiibi tulabe ate ye agamba atya. Halo. Jebale sewo. Kale sewo. Wewe yale katongolo mtongole mutabbizi ani ono gwenjogera naye. Ogera ne mukuru Mukiibi. Mwami Mukiibi. Oyina buzibu ki mwami Mukiibi? Eso. Obuzibu bwenina munange. Wange yagenda. Mukyala we yagenda. Mukyala wange yagenda ate nali mwagala nnyo. Bane ekyo nga kibi nnyo okukulekawo. Kale n'obuzibu bwamutwala tebuli amaanyi. Kale ninamu ekizibu. Mali nsituka ekiro. Osituka ekiro? Nsituka ekiro kati ne otya. Kale nina nsituka ekiro kati ate nange embeera simanyi nsituka ekiro nengende ebweru nga ndi bwereere. Oli musezi. Toyogera nnyo. Adange. Nze mpukiwulira buulize kwegambira n'abantu bakimanyi naye tebakola ki. Tebakyogera. Ate kati nagezaako kinyonyola ku mukyala wange n'abanga akoze eki. Ng'akitegedde. N'abanga akitegedde naye era. Kati ye yali akulabyeko ko ng'okiguddewo ekyo? Ekituufu abadde tandabangako wabula kyali kiro kimu kwegamba obudde bwali bugenda ku kyawo n'atandaba nga tandabamu mu buliri. Ekyakugamba ati olunaku olukya lumu kale omukyala asanga eyo nga bakola ki? Nga tulimba neiba bibugira olugambo lulimba neiba. Naye ekigambo kyanvaako sikyasiirira kati nalokoka. Kyogamba wakeera ku makya ogenda okwetegereza awaka ng'omukyala taliiwo ate ng'owulira banneiba mbu nga bagamba omukazi oyo yagenze lwa busezi? Nga yagenze nti lwakubanga ndi musezi. Naye mukulu Katongole sikyasiira kati nalokoka. Kati b'abantu obalya emirambo gy'ogirya? Ekituufu nalinjirya naye nga ndi abafusi balamu. Nga ye tamanyi. Kati gyo wali ogirirawo emirambo nga ye tamanyi. Kale nali kwegamba zenna ngasanga bukinga olusindi eyo oba mu nsiko eyo oba mu kifulukulu eyo naye nga taleetanga waka. Naye kati nalokoka sikyaleera nkira ndi mu ngoye zange sikyakira nga ndi weereere. Naye badde nsaba kimu. Gamba wagenze ne bakusabira n'olokoka ekitambo ne kigenda? Sikyalina yadde era nkira ndi mu ngoye zange. Nze nasuzeemu sikyalina sikyasira. Kati luli bwe waseranga wakeera oli mu ngoye nga wakeera ofaanana otya? Kale nakeera nga mbunye ebisooto nzenna. Sitegeerekeka era nga mbuuza naye nga ngezaako okumubuzaabuza. Naye olwakya lumu nengezaako kimudinira kudda n'abanga akitegedde. Bambi. N'abanga akitegedde awo. Kati owulira oyagala dde? Mpulira njagala banne mwogereeko naye. Kati Katongole otera okuyamba abantu. Njogerereko ne mukyala wange oyo akomewo mpulira mwagala mwetaaga. Nina abaana? Abaana tulina 2. Kati abaana bo yagenda nabo baabo bayina we bali? Owange abaana era yakeera taliiwo oba yabatwala. Kati musajja wattu obeera wekka? Nzekka obwomu bundi bubi. Anaye. Wandinyambye mukulu Katongole bambi n'oyogerako naye kubanza amasimu gange tagakwata. Tokyasera walokoka ebyaddala tokyasera? Nalokoka nze gulaba nalokoka. Tokyali abantu? Sikyalya pasa bugembe yansamira nalokoka era nkira ndi mu ngoye zange. Kakati kitundu ki ekisinga okuwooma ky'olya ku muntu? Kabina waba mukyala n'amabeere ebyo ebityo.
Kale tugenda katulabe ekyokola tugenda mukubira tofaayo tujja mukubira. Bambi nyamba mukubire omunyonyole bambi osanga gwa nakuwuliriza. Kale tugenda mukubirako beerako tofaayo. Kale taata ne. Ngaalabye bambi. Ebitundu ebyo ebiwooma ku muntu. Kubira omukyala tulabi kyagamba. Tugezeeko tulabe omukyala munnaye kubanga. Alo nnyabo. Wange sebo. Gyebale ko nnyabo. Kale sebo nawe sebo. Ono ye mukyala mukiibi? Ani? Mukyala mukiibi. Gwani. Hey, nze bampita Katongole mutongole ndi ne Priscilla Namayanja wano ne Kabogoza mu mutabbizi wa BTFM. Mubadde mugamba ki? Omwami wo mukiibi yatukubideko essimu wano n'atugamba tukwegayirireko wano ba ebbanga kati liweza omusajja wamuleka mu nnyumba nga yagala bambi okomewo. Omuyambo dde bambi byonna ensobi zibaawo mu bulamu bw'ensi eno naye bambi ye awulira nga yagala odde. Katongole. Wangi? Temumpoleza musajja oyo. Kiki ate? Naye mukiibi banaye bye yankola byonna nza olwakuddawo mukiibi. Mukiibi yakola ki? Mukiibi simanyi kikimuliko mukiibi nze banaye nze simanyina bintu biwanvu. Ate biwanvu bitya butunnyonnyole kuba twagala tumuyambe mukiibi ali bubi. Kati weba ali bubi nze agenda omuwonye. Ate gwe toli mukazi we. Tamugamba nga nti ne messenger tambula mu nyumba kukinga tanyega. Mbwe messe zaali zitya? Emmese nga zitambula mu nyumba ng'emmese nyingi nnyo mu nyumba ng'ate enjeru. Mukiibi ne mugamba emmese bintu bibiri ize byewaabwe. Mbuno ki? Bubiri ize byewaabwe mbitwalenga ize. Mbwe mmese byewaabwe. Yes, nemulekanga nemmanya ne ngamba anyway kale naye ng'emmese enjeru. Katongole baamu n'enfuluma ekiro. Kibine musanga ngali bwerere nga tera wayimba wadduka buli wamu. Tolole ennyumba yonna sikyasobola musajja oyo ekimala kimala ate temuntakwanya. Gwe toswa muyita twamuyita lwaki wamuyita n'ogamba mukiibi vaayo tuddeyo mu nnyumba va mu by'okuseera. Kole byembagambyeko bimala temuntawanya. Ndindako. Kiki? Mukyala mukiibi. Nkugambye sisadda wa sikyalina mukyala mukiibi. Komawo omusajja akwagala.